Olutalo wakati w'abannamawulire n'abasirikale terunaggwa era ebyokwetonda birabika si bibabeera bategeeza kubanga ate era waliwo munnamawulire akubiddwa obubi abasirikale era ali mu mbeera mbi nnyo. Bwe tugenda ku ali mu palamenti ekiteeso ekyokusala ku babaka ba palamenti omuwendo gwabwe okukozesa ne ba cabinet ministers munnange kyanjuddwa mpozi ne muhoozi abantu babaddeko be bamugamba oluvannyuma lw'okubeera nti n'ataddeyo lisiti y'abantu omukaaga baasinga okutya era n'atunnyonnyola n'abako baatiisatiisa ku airport bwe batakola luguudo agenda kukola wakatiisa era naawe ensonga lwaki takola talikodinga bu vidiyo awandiika buwandiisi kati ate abantu ne baba ne bamugamba nti tolikodinga bu vidiyo ng'oyogera lwa nsonga eno era n'abantu b'osinga okutya weerabidde ono muganda wange. Kale munnange nkulamusizzaako gwe nampuliriza wendi nnyo wano ku Mimikwesese Uganda at large ekinja namaze dde okubeera nga nkijjako era zigomete yaffe bwetyo ng'etalaga ensi yonna. Emimondo n'emiwogo weegiri nnyo waliwo abantu abagimbuuza entakira nti wayi emimondi wagivaako emiwogo wagivaako nva na kulya katogo kati wenjogerera katogo akatogo omanya akatogo tiko kukatunkuma wali n'osalirasalirako kabeji n'ennyaanya n'ebiralalala vakedo abaddeko bubi nnyo wano mu Mimikwesese vakedo akyali muto naye ngulayo mufuna okuva mu mawanga amalala amagatte. Kale munnange teweerabira okusubscribinga ate onyiga notification bell bw'oba tokikolanga mwabalina endwadde ez'enjawulo omusawo waali ate abantu bagendayo era abantu bafuna eddagala ate abantu baba obujulizi abantu bawona. Tonyooma omusawo eyasomwa obusawo n'abukuguka kati n'akola research wali abantu bwe batyo nga ye ali talented ate munnange bw'batunuulira tosobola kubibawa kuba tebabeera bakaali simaati bali babukooti babusuuti babutaayi bano babeera bo kwegamba babeera mu research bwe batyo oba baba baayonoonika ndowooza research naye nga bw'akunnyonnyola ate bw'akukwata ku kujjanjaba owona n'ogondooza mukono era musawo yakiŋŋamba nti anti n'omukono oguwonya nagwongulina. Kakati munnange ebibwe bityo Hillside Apartments gye bali nnyo wali ku Ntebe Road ku Kasozi Jjanyaawo ku Church apartments mulimu buli kimu era wifi ya bwereere amasannyalaze weegali tegavaako ate ne security weeri transport okujja ku airport waali beeyi yanseko buseko. Timo Property Consultants Limited nabo bwe bali nnyo gwayagala okumanya kubikwata ku kugula oba okutunda ettaka oba okugobera ku kyapa yagala abaponta ab'omulembe Timo Property Consultants bwe bali. Kakati munnange nsaagala nnyo ate nkulwise ndowooza nga sinnasoosootola munnange tukitegedde era kino tubadde tukirindiridde ebbanga lyonna nti okwetonda kwonna kwe beetonda nalaba wano Minisita Bahati nga yeetonda mu palamenti ti munnamawulire wa Top TV gwe twakubye tugenda kumujjanjaba baamukuba eriiso mbu katono balijjemu kati ne beetonda nga bagenda okukavaringa bills zonna bakavaringa bills gy'obeera banaamuwaayo ku ssente. Kakati ekyo ne bwe kiba bwe kityo nga bagenda muwaayo ku ssente naye omuntu okukuba bw'akugjamu eriiso terizzikamu. Wano tumwene yafa talina liiso okuviira ddala mu lutalo yafa talina liiso era ng'akyogerako ebbanga lyonna eriiso terizzikawo buli bagamba bateekamu ag'endiga agaaki naye munnange babeera balijjemu. Kakati munnange waliwo munnamawulire omulala akubiddwa era ali mu mbeera mbi nnyo ali mu critical condition oluvannyuma lw'okukubwa obubi ennyo ba security officers bannayuganda be batyo munnange ne beewuunya ti bannange gasajja mmwe mwabaaki tetumanyi nti bano kubanga jjukira nti General Muhoozi yasuubiza nti buli akuba gwakubye aba agenda kumuluwaadinga n'okumukuza amukuze. Kati munnange kizze kitya okubeera nga bamukuba munnange munnamawulire ono bwe tuli essaawa eno ali kutaasulawo taakeesi ali mu ddwaliro oluvannyuma lw'okukubibwa obubi ennyo ba security officers bw'abadde akavaringa okwekalakasa wano mu Kampala. Abadde akavaringa akwata okwekalakasa wano mu Kampala. Kati incident eno
manake bwetyo ate era evuddeko abantu ku social media wonna okubeera nga batunuulira embeera etali ya buntu n'abalwanizi b'eddembe bonna okubeera nga ate basitukiramu nga baali bamanyi nti okuva ku Kawempe North by election buli kimu kyali kiteredde okwetonda kw'amagye n'ebirala. Naye jjukira nti amagye tegeetonda, gagamba nti waliwo unavoidable circumstances, mbusimanyi waliwo kibayita okukyokooza. Ebyo byonna baabyogera nti bo baabakyokooza bukyokooza. Kati munnange okusinziira kwabo abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti munnamawulire ono amannya ge tetunaba kubeera nga tugategeera, essaawa yonna tugenda kuba munnange tugakubuulira mu mboozi zaffe eziddako awo. Abadde ku assignment ye, abadde ku mulimu omutume, agenza okukwata abeekalakaasa. Kakati olwo bw'atyo n'alumbibwa aba security. Kati kigambibwa okuba nti ono yabadde akuba ebifaananyi wamu n'okurikodinga bu vidiyo, era nga abadde ali ku scene officers ne bamugamba nti lekeraawo kwata, tambula ogende. Tetumanyi oba abasirikale balina eddembe erigaana bannamawulire okukola emirimu gyabwe. Kati olwo bamulagira lekeraawo okwata biki. Munnange abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti munnamawulire bw'atyo munnange ye ng'alowooza nti ali ku ddembe lye nga munnamawulire, ali protected, n'asigala ng'akola mirimu gye. Muganda wange abasajja bwe bati ne bamusikambula ne bagenda bamusaza z'essolido ne bamusamba ensambagirawo wansi zibbatuuni ku mutwe n'agantu agalaga bebeera bakutte ge tutategeera gwe wali badde olowooza nti guuma, kubanga bagamba nti abasajja abo bambala bigiravuzi nga biriko engeri y'obuggwaggwa. Kati agenda okukwata bw'ati bwe mwawulira Lukwago ng'agamba wuuwi, abasajja akukwata kugamba nga kyayambadde mu ngalo, kubanga baba n'emmundu eziriko ebiso. Abaana baatubuulira emmundu eziriko ebiso ng'akikufumita, ayigira bw'ati n'akufumita ekiso ekiri ku mmundu. Naddala mu campaign za 2021 baabifumitanga abaana ebiso abasajja abo. Kakati ng'ogyeko ebyebisiyaga n'ebirala bye batuusa ku bantu mu makomera, naye kati bano abasajja era bakola ebikolobero ku bantu. Kakati munnamawulire bamukubye byonna bye babadde balina, bonna ne bamukuŋŋaanirako ne bakuba. Munnange ne bamuleka awo ng'azirise. Kakati olwo abantu bamusanze ne bamuyoolayoola ne bamuddusa kumutwala kalwaliro akabadde kali okumpi awo, era nga abantu ababadde munnange bafaayo, abantu abafuddeyo ne bamuyamba abazira kisa be bamututte mu ddwaliro. Kakati ripooti ze tufuna okuva mu ddwaliro ziraga ki? Bagamba nti ono akubiddwa nnyo naddala ku mutwe era n'afuna ebiwundu eby'amaanyi era ali mu mbeera mbi nnyo. Abasawo basigadde bakyamumonitaringa, bakyamukebeerakeberako balabe muganda wange oba wayinza okwetaagisa okulongoosebwa. Teebereza bamukubye kutuuka ku mbeera eyo, kwegamba abasawo bakyamwekebejja balabe oba oli awo okumulongoosa kineetaagisa. Kati gwe muganda wange ampuliriza, kyetaaga n'okuba akafaananyi nti omuntu waatukira okukuba n'owulubala, abasawo ne batandika okulowooza nti oba oli awo operation eneetaagisa. Kati awinza okumanya magnitude ey'ensonga eyo. Kakati munnange Uganda Journalists Association uja bwe batyo nabo balaze okunyola kwabwe ku ffujjo erikolebwa ku ba media workers, era kabagamba kino tekikkirizika, era tebagenda kubeera nga bakikkiriza bannamawulire okubeera nga babatagitinga ng'ate babeera bakola mirimu gyabwe. Kale munnange embeera eno level eya brutality tesobola kubeera nga tugireka bulesaawo bwe tutyo ne tugamba kale munnange kino kitegeeza nti kati trend eno egenda kuba tezikira, eri ku up trend ey'okukuba bannamawulire, eri ku kyambuka ey'okuba bannamawulire, era ekyo munnange sisuubira kuba nti kigenda kuba kisazibwamu. Jjukira nti waliwo omutume yabadde abantu abamu abagamba nti bannamawulire ekikulu kati nabo baafuuka ba opposition. Kakati gwe amawulire galipootinga eki ekyo ekitali kituufu, kubanga
jukira bannamawulire balina ku reporting ebyo ebituufu ebiriwo kubanga era ebiriwo byebyo byebituufu tebaagala balipotinge ebituufu biriwo baagala babateekemu okutya kale bwe batyo nabo bagamba bakooye okubeera nga bakolera mu kutya baagala balipotinge ebituufu nga tewaliiwo kubateekako fujjo olw'okuba balipotinze ebituufu abantu abamu balowooza nti bannamawulire nabo banya ku ripootinga bulipotinze kale timusajja wattu akubiddwa era ali bubi nnyo abasawo abakyamu ekibejja balabu bw'okumulongoosa kineetaagisa kubanga basobola okukuba omusaayi ne gwetukutira munda omwo munnange bw'otyo n'ogenda nga musirikale yakutta ataweerera nko yadde ne ku mwana oba atasoma nko yadde n'okwenkana naye amala gakukuba kakati munnange bwe tudda mu palamenti ababaka mu palamenti bwe batyo baleese pulaani ey'okusala ku cabinet okugijja ku baminisita 82 paka ku 21 ate ba MP bave ku 5 29 bwe batyo bakembo ku 2 6 naye nga bwe mmanyi Uganda yaffe abavuka mu palamenti bayinza okukkiriza abaliyo baagala baddemu baagala banaasalako anize kakati ate munnange ne Museveni tanza kukkiriza kusala ku baministers be kubanga era shadow public service minister okuba mu shadow government kitegeeza opposition omukyala Anna Odeke Ebaju bwatyo yaleese proposal eno okubeera nga bakendeza ku size eya parliament ya Uganda wamu ne cabinet mu kaweefube okubeera nti nno government ekola emirimu gyayo mu ngeri y'okwanguyizibwa kusa n'okusala ku budget byonna bitambulira wamu omusimbi mungi gugenduka ate nga ababaka babeera mu palamenti bebaka bwe basi tebateesa abateesa be batono kati weesanga waliwo omubaka omu nga newo muwa district 3 asobola oziteeseza naye nga waliwo ate omulala eyagendayo nga ye bamusasula busasuzi just aliwo kukuba ngalo kakati munnange plan egamba bano bagamba nti balina okusala ku bamemba ba palamenti okuva ku 5 paka ku 2 ne cabinet bagijje ku 8 paka 21 baminisita era omukyalo ono Odeke agamba nti nno system eriwo size eya parliament ereetawo inefficiency ereetawo kwegamba emirimu butatambula bulungi nnyo tigitambula smoothly kubanga waliwo kibayita unnecessary financial strains on the country's resources weesanga nti eggwanga nti byetulinawo ebitonotono oba obusente obutonotono bwetulinawo mu nsonda yonna gye tuba tubujje ate bugenda mu kusasula ebintu ebitategeerekeka kubanga bo abakungu bali eyo omusaala gwabwe guli fixed balina okugufuna weesanga nti State House bajeti yayo tesalibwako kuleka okwongerwako obwongerwa ate ne basabayokko supplementary naye ate ng'ekituufu kiri nti tetuleba nnyo service delivery kuvaayo kuleka okukijjanya aba opposition kale munnange mu biro byonna ekiriki oba ekyamakulu omukyalo ono kyayogedde mu nsonga zonna zayogedde agambye nti nno walina okubaawo clear separation between legislative and executive branches of government nti walina okubaawo okwawula okutaakuluza essiga eribaga amateeka erya parliament wamu ne executive branch Museveni ne baministers be balina okubeera nga bayawulwa so si nti ono akola eno ajja akola eno era mu kino bw'atyo kyategeeza ono omukyala advocating for MPs who are appointed as cabinet ministers to resign from their parliamentary seats
agamba nti ba MPs gwe singa bakulonda okubeera minisita kitegeeza oba memba wa parliament buleke. Era agamba nti kino kisobola okubeera nga kiyambako okumalawo conflict of interest oba any conflict of interest. Nti mu kino agamba nti nno emirimu ekisooka overlap of duties nti MP asavinga nga minister kitegeeza aba agenda ku strugglinga okubeera nga ate asoosowaza ebintu bya gavumenti byeyagala, aba agenda ku struggling okubigatta. Mubaka wa parliament alina okujja eno okuteeseza abantu be kyokka ate alina okutuukiriza ebigendero bya gavumenti. Kati niweesanga nti ministerial post ate ebuutikira okukiikirira abantu ng'omubaka w'abantu gwe basindika mu parliament. Kati n'asalawo n'agamba omukyalo ono n'ateesa ng'agamba nti ekyo kyalibadde kyawulwa nti bakulonde kuba minisita bwa MP buleke. Bw'oba oli MP beera MP togenda kuba minisita. Naye bannange nti ba MP okubeera nga balina emirimu ebiri eyo naye efuuse subject of legal debate. Mu 2016 Isaac Wadada owa Citizens wamu ne Hamim Nsimbe bano baali beebuuza constitutionality of such appointments. Bagamba nti ekyo ddala mu ntaputa ya ssemateeka kiri kitya, era nga bagamba nti kino kirabika kijja kuleetawo okutabulatabula. Kitegeeza okutabulatabula mu kwawula obuyinza nti oli ali eri ate mu cabinet ate eno ali ne mu parliament. Naye munnange kooti eraputa ssemateeka bwetyo yasalawo negamba nti ba MPs okubalonda nga ba ministers tekirinaawo ngeri gikivayoletinga mu constitution. Era General Museveni bwekyo ne bamuwa go ahead okubeera ng'alonda ba ministers okuva wonna wajagala nga abajja ne mu memba ba parliament. Kali munnange Miss Odekezi proposal eri kitundu ku kaweefube agenda maaso okubeera nti nno resources eziriwo ate zikozesebwa bulungi nnyo ewatali unnecessary expenditure. Kubanga mujjukire mu mwezi ogwokuna 2024 parliament ya approvinga okurestructuringa government agencies era ng'ekigendererwa kyakubeera nga munnange ba enhancinga efficiency n'okureducinga operational costs. Nti omusimbi ogwali badde gugenduka mu bitongole ebimu ate nga bikola emirimu gye gimu kumpi n'ebirala bwe ne basalawo ne babigatta okusobola okugyawo okusaasanya omusimbi ogwo oguteetaagisa. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tuveeyo bwetyo munnange tugende ewa General Muhoozi Kayini Lugaba. Ono nno atubulidde abantu baasinga okutya asoose tubuulira nga ye bwali munnaddiini ennyo era Jesus Christ amuteekamu ekitiibwa. Kakati n'ayogera ku bantu baasinga okutya bano agamba nti bali mu 6. Kisooka agamba nti atidde nnyo Almighty God Almighty. Atya nnyo muze abategeeza kitaawe General Museveni, n'atya nnyo Maama Janet First Lady Janet Museveni, Afande Sale General Salim Sale, President Paul Kagame owa Rwanda. Abo mbu abatiira ddala era buli kye bamugamba kyakola. Naye abantu ne bamugamba olimba kubuzeeko ne Bobi Wine omutya kubanga takuva ku mumwa kiroto kya ntiisa gy'oli omutiira ddala omutya. Naye batamutya nga yeegomba mwegombe. Nemwe muyinza okuba nga mulowooza nti amutya naye nga tamutya ate yeegomba mwegombe. Kakati munnange nga tetunaba kubeera nga ate
tugenda ku era tujja ku nsonga za Muhoozi. By the way, yagambye nti abantu bamubuuza nti lwaki to recordinga bu video, n'agamba nti ye ta recordinga bu video kubanga ye tweeting general si TikTok general. Naye era abantu ne bamugamba nti olimba tosobola kukola mbukukola speech ye kululwe nti addoko ayogere bwe muwandiikira biwandiikire mukata n'abeereko ng'asoma bisome nga bw'agamba mbadde njaga I wanted to tell you so please nga bw'abisoma bw'atyo mbu alimba ekimulemesa tasobola kwogera, tasobola kukola public speech, yatasobola kurekodinga bu video nga ye recordinga yekka abajja kusoma. Ate ne state mwabeera nayo Yuzi Bobweni yagamba kungu nti olimba yogera abeera atamidde ogw'omwenge. Kakati mbu ne state mwabeera enzo okumulemesa okubeera nga ate yeekwata ku video bwe tumanyi mbeera kijabaamu tamibwaso okubeera mu mbeera nnyingi anjo kuba Uganda za balance anjo kuba byonna bwe bitu kutwaliza wamu ne byonna naffe tuwulira byogere nga ngala byanyanzi nabagamba ffe tubeerayo etubiwulira Yuzi Bobweni yayogera kakati bwe bati abantu nga bamugamba nti olimba si lwakuba nti nno gwe oli tweeting general si TikTok general tosobola kukola public speech nga weetegedde ng'oli wekka, tosobola mpoziba Andrew Mwenda ng'ali awo omulala yenna obanga banyumyanyumya bwe batyo. Kakati era Muhoozi omwe atiisizza n'omwami gwatiisizza ku airport eyo akwasaganya ndowooza oba ebyenguudo kubanga agamba nti Muhoozi apulasitinzi omukulu wa mita General Edward Katumba Wamala Wax era ng'agamba nti ono atiisa aswaza nnyo General Museveni mbw aswaza nnyo General Museveni era n'agamba nti bwe tunaamulima yagenda kubyekolera. Kati waliwo oluguudo ne bayita Ring Road luli ku airport era nti abagenyi bwe bajja kwe batuukira baluyitako naye nti luno terulimu chorus. Kati Muhoozi n'anyiiga bw'aluyiseeko ndowooza enfunda eziwera n'aga nti mwagala kuswaza taata we mbu n'abawa ebbanga ttono nnyo kuba nti balukoze mwezi gumu abadde Katumba Wamala mwezi gumu nga balukoze oluguudo basi kyekyo ajja kubiyingiramu ye nga Muhoozi Kaire Lugaba. Kakati munnange ebyo saagala kubeera nga mbiyingiramu nnyo, tujja kwongera okubeera nga tubiraba kubanga waliwo okubeera ng'oyingirira buli wamu n'oyingirira abasajja abazibu ennyo oba olumu ng'ate tekyetaagisa. Okay, sigenda kusukkawo nnyo wano naye nga byebyo nga bw'obiwulidde omuganda wange nga bw'obiwulidde awo UPDF bakubye bannamawulire Parliament baagala kusala kuba minisita ne ba MP ne Muhoozi atubulidde basinga okubeera nga atya newankubadde nga mbw alina gw'aleseeyo abantu kwe bagamba nti olimba oyo naye omutiira ddala.